Ene program Taasa Makaago kwaniza nnyo nze Nakashomola byabi tuli wano Busega. Bwe twogera ku Busega kumpi n'enkulungo tulina omwami gwe bayita Ssebugenyi Steven naye alina ensonga ze yeetaaga okubanga ate alamulwa. Amanyi bintu bingi nnyo ebitawaanya bannayuganda omuli obwenkanya, omuli amateeka, omuli n'okulamulwa. Naye gye buzibira nga mbaga saafuna bwenkanya kiba kitegeeza ki awo oba biteekebwamu amateeka kitegeeza buli muntu bw'ayogera ku bwenkanya wabaawo amateeka. Ssebugenyi tukwaniriza. Nyawo. Oli utya? Yendi nyawo. Osusote nsiyete. Chekigule Taasa Makaago. Ekindese. Aisemo. Nina ploti yangawe Busega. Aha. Ploti yabisi. Ploti. Yajjamu obwezuku. Nyinza kuguza obwa. Oyina obusobozi. Ploti erimu obuzibuzibu. Nafuna obuzibu n'omukyala wange. Nfuna obuzibu obutakkaanya kale. Kati omukyala agamba nti siwerera baana. Nze sente namuwanga sente. Nayenza olw'okubanga nabeeranga bize. Namuwanga atwaleyo. Nazimuwanga azitwaleyo. Kati bwe nga nkyakola kuba luli nali nkyakola. Naye kati bwe nalinga mmaze okuzimba ennyumba eyo ne tusalawo ennyumba eyo tugikolemu emizigo. Amubeeremu abapangisa nga bebawe sente zivaamu nazo nenzimukwasa ennyumba yonna nagimukwasa. Mukyala nga yalina ogiramula akole ki ajje mu school fees z'abaana tusobole okulaba nga tutambula. Kati bwe twava awo twasookera ne tugenda Katwe mu kooti y'amaka ne batugamba nagenda mu kooti ennyumba ogimukwasizza yasasula school fees z'abaana obutakkaanya obutakkaanya bwava ku oba ku ngabanya y'essente ezo era nze saagufuna naye nga sente nnyingi baaluli twasoloozangamu obusente butono emabega eri sente zaali ntono. Kati nze embalirira entonotono nze ng'okusinziira bwe mmanyi Busega wano mwenduddemu ndowooza Busega kirabika kati ennyumba omuzigo ogumu guyinza okuba mu mitwalo 15 10 kubanga gulimu amasannyalaze. Emizigo girimu nga obanga ya 5. Nanti tuba tulina okugabanyamu sisuubira nti buli mwezi bwe gugira n'ojjamu sente kisobola okugira. Kati nga nze kyenjagala nali njagala tutunda awantu awo tugaziwe kyekigendererwa kyange nze kyenjagala kati tugaziwe. Yanziramu nti munnange tusobola kutunda we tubeera kubanga tetulina we tujja kubeera. Ne mugamba ekyo kyangu tujja kufuna ennyumba ewedde tuteekemu ennyumba tuteekemu amaka gaffe. Awo nyinza nalamuzaako naleetawokko ku baguzi ne baŋŋamba ne mbagamba obukadde nga 250 bakoma mu 2. Tewali kutunda wano naye nga okugira luli nasooka nenkola ki nendeeta seeka tabaganye nga ndaba nange binnemeredde neŋŋamba kandeete seeka ne mukyala we tabagane kubanga batutabaganya ne batukkiriza nti no nakkiriza nti tutunde ate bwe yavaawo ne yeekyusa. Kati awo binsoberedde nange kwe kujja ku Taasa Makaago. Kati mutabuka shehi yagenzera mukyala we temulina balaba mwekubiranga nanti twagendako twasooka ku poliisi Katwe ne tuvaayo najja ku kooti y'amaka ey'Emmengo ng'ekyali wali byatambula oli eyalimu nga kwegamba omutabaganya n'atugamba nze binnemye ng'omukyala ye ayagala ekikye kyalowooza mu mutima gwe kyekiba ekituufu naye ng'ate nze nali njagala tukole ki okusooka saasooka kwagala kutundawo kubanga nali nkyakola ng'era bansasula bulungi omusaala gwange naye nga ssente wenzireeta nga nzimuwa nti
school fees. Omulimu guweddewo. Nakola emirimu mingi mu Kasiwukira kubanga nali wa Luganda lwe. Naye ng'emirimu mingi nakolako n'okutandikira ddala. Nasookera mu studio eri nga tukolera Muyenga. Ne tuvaayo e Muyenga. Ne banteekako mu dduuka awo mu tawuni. Bwe nva mu tawuni ne ngenda ne nkolerako Najjanankumbi awo ku bulooka. Nga nze nkulira abazikuba okuleeta omusenyu. Ebyo byonna nga nze mbikolako. Era nga n'emmotoka bwe nagiranga nga nina mukulu wange ye yagiranga n'abala bulooka n'okukola biki. Kati ng'olwo nno ntandise okukola Najjanankumbi nvuddeyo eri mu teepu nzija mu mmotoka. Nzija mu bulooka nze natandiikirizaawo gundi esayiti eyo ku Najjanankumbi nga tukuba bulooka zaali za kuzimba okusooka. Omugagga n'agamba n'akyusaamu n'agamba bwe nedda abagagga bajjanga nga babuuza nti mutundako awo era gye najjanga akasente. Banga liiseeko kubanga Kasiwukira agenda okufa nga naakamala lowooza omwaka nga gumu. Ye yantwala ng'agamba nti mu kkooti twasooka ne tugenda mwene ey'amaka ne babisala ne balaba nga omukyala ye ayagala ekiki kye kiba kisiyitawo tayagala byange biyitewo. Naye ng'era n'ekali ak'emabega kagamba nti namugamba nti njagala kutundawo naye ng'era nali nkimugambye nti njagala kutundawo. Kati sawa ni tutu muyimiridde mutya n'omukyala? Eby'omukyala navaawo olw'ensonga nali nnoonya akawugo ne nfuna omulimu ne ntambula safaari bantwala ng'oli antutte kuzimba kumuwerekerako kale kumuweerezaako kuzimba. Baawo waliwo pasita yatutwalanga enzo saidi z'e Rwanda. Navaayo nga oli eyali atututte nga wakasiriiwo yagaana kuba nali nvaayo bwe nali kale naatera okuvaayo ne bankubira essimu nti wootali omukyala yafuna agira omukyala yafuna omulenzi. Si ŋŋambo namulabako kuba omuvubuka yali nga asulawo nze we naviirawo ng'omuvubuka asulawo. Siyinza kukugamba nti sigavugira ku ŋŋambo wabula nakomangawo kuba oli yaleetanga ebintu nga nze mmanyi nti naaleeta bintu kutundirawo kuba yatundiranga awo Busega mmere. Erinnya bamuyita Mutebi oba Swahili. Nzize okumutaasa amakaago nga njagala kuntaasa banyambe nsobole okutunda poloti yange nsobole okugaziwa kubanga kati we tuli wafunda ate ekibuga buli kiseera kikula. Nze nagenze okulaba nga mu kifo ky'okubeera awo nti mbeere nga ndi bbali ng'ate n'ekintu sikyakifunamu esiina kyenfuna oli ye yakifunamu nensalawo nti ntegeragana n'omukyala tutundewo Nakibuuka Maria. Bwatyo Stephen bwagamba nti ye eka obuzibu bw'alina takyakola naye yeetaaga kabiitewo e Nakibuuka bakkiriziganye nti batunde wano we bali e Busega bagende ewanene basobole okuba nga batandika obulamu mwe muli okulimirako mwe muli okulunda kuba ye takyakola basobole okuba nga bafuna ekikumi ekinaababeezaawo. Abaana kubanga nabo bakula abaana bakula kati bwe baba bakula tuba tulina okubakolera ki future yaabwe ebeere nga ya mulembe.
Katugende tulabe awaka. Stephen wagamba nti omukyala ye waali era tulabe wafaanana kuba yagamba nti awaka wano ewasobola okubanga wamununula kubanga ajjukira yagamba nti ebibyo bye bikununula so naye ayagala awaka bw'aba atunzeewo bagende n'omukyala omukyala tamugobye naye basobole okutegekera abaana kuba bwe bali e Kampala wano tebajja bisobola. Katugende tulabe Nakibuuko n'ayogerebwako.